Bulijjo mulabe nga mutuwa information ate mutuwa information eri timely singa olabe ekintu ekikyamu omuntu omukyamu tomutegeera gutuwa information immediately abangi mwine namba za police mwine namba za aba UPDF mwine namba za bakulembeze bakubiro bagambe omuntu owunda byano simutegeera kubanga tubagambye tuzenga tubagamba abatujo bayingira eggwanga waliko abantu abakyamu nabo abagala kubanga batusako obulabe ku bantu baffe nga balina ebijambiya balina emigo nga babategera mu makubo ffe tubasaba oba gwene ekitundu ng'okimanya ekitundu kyammwe kali kafuse akatiro oba wantu wafu nnyo it's a dark sport namwe mutu information obudde nga bukyamu kubanga ffe tuyinza nga tutegeera ebitundu ebyo bulungi naye mutu information otugambe ekitundu kyaffe kino waliyo abantu abakyamu atenda kwendala osanga n'abantu abakyamu abo mubamanyi naye ni musirika namwe tubagamba mutugambe abantu abakyamu abo baani bavuddewa obanga batuuze obanga baana bammwe naye ng'otya kutugamba mu lujjudde mu miitingi tukubire ku simu otugambe muntu gundi bwatulugunya ekitundu kyaffe poliisi ejja kumukima n'akolwako okusinga okumuleka waka n'obeera naye ate nakutuusako obulabe kubanga wabeera muntu omukyamu n'obeera mwana wo aba muntu omukyamu ebyobutuvu naye tulinako n'abantu ababbi abagezaako okufuna ebyabwereere okusinga abantu bava mu maka gaabwe ne bagenda mu bitundu by'okusanyukirwamu naye ng'ogenze mu bitundu by'okusanyukirwamu waka oleseyaani kikulu nnyo ogenze essaawa meka okomawo ssaawa meka abalala bava wano ne bagenda mu byalo ate nga wala n'aleka ennyumba ng'agikoze eki ng'agisibyeko engufulu n'agenda we ng'alowooza eno engufulu eyatadde ku nnyumba emala ebanga temala kati namwe tubagamba nga mugenda oba mugenze kusanyuka oba mugenze mu byalo byammwe gye muva sooka olabe waka oleseewo enteekateeka ki by'ebyokwerinda kereziya amakanisa n'emizigiti everywhere awalina abantu bangi nga bagenze okusinza Katonda mulabe nga muteekako security measures nga mucekinga ate nga mugezaako okulaba abantu abayingiddemu baani mu bitundu byammwe ffe nga UPDF tutadde in place measures nga bulijjo tujja kudeployinga abampi n'abawanvu okulaba nga tunyweza ebyokwerinda ate nga tukuuma abantu baffe nga bwe tuze nga tukikola ebiduka naffe namwe tubasaba muvuge mpola mpola tumuvuga n'ekimama kubanga oyinza kufa abanywa omwenge namwe mulabe nga munywa omwenge naye tonywa omwenge ate n'ovuga kubanga oyinza kufuna accident n'ofa naye ffe mu saidi yaffe okusinga ddala ebyokwerinda ffe naga kubagamba UPDF nga tukolera mu ne poliisi n'ebitongole ebirala bikuumaddembe tujja kubakuuma emisana stage weera abasaabaze weebali ebintu by'okusaabaza weebiri ekiro ogenda owummule ateekako omuntu omulala mabega oyo wabeera w'amaanyi nnyo asobola kukwata ensawo n'amaanyi ne bavugako omukazi n'agwa wansi oba omwana ibe ne bajja ku motoka keesi ezo tugenda ziteekako amaanyi ag'enjawulo okulaba nti bwe tukwata abantu abenyigira mu keesi ezo tuba followinga ne bagenda mu kooti ate abo abaleese emisango egyo oba begikwatako nga ba victim bafuna feedback okuva ku commanders ba poliisi era mumpulire nga ngamba ba DPCs ndi keesi ezo bafuba okulaba nga bawa feedback ku ba leaders ba borders mu bitundu byabwe ya domestic violence oba obutabanguko mu maka gye buvuddeko mwalaba abantu bangi bakuba amasasi bakyala baabwe abakyala bafumita abasajja ebiso n'ebirala naye njagala kakasa bannayuganda ti obutabanguko buno kyenjagala okusaba wakati w'abaagalana babiri nti omwami n'omukyala mwoba ofunye obutakkaanya n'omukyalawo kyandibadde kirungi nnyo n'oyitira mu mbuga z'amateeka poliisi mangu nnyo ne bakuyambako okulaba nti ensonga yo bagihandulinga okusinga okwata ejjambiya n'ekiso n'otema bbaawo n'ofumita bbaawo nga ebyabaddewo ekakiri ebyo tubivumirira kubanga wano omufumise omutemye ejjambiya naye ogenda kukolera gavumenti obulamu bwo bwonna kubanga baba bagenda kukyajinga
gwamadde oba kutta muntu. N'olwensonga eyo nammwe abasajja kyekimu bw'oba osanze mukyalawo mu bikolwa ebitali birungi ddukira mangu nnyo ku poliisi olabe nti bamukwata nga poliisi okusinga gwe omusajja bw'onotta omukyala ng'ate gwe naawe obulamu bwo bwonna ogenda kubeera mu prison mu kkomera ate oleke kweyagala mu bulamu oba oliawo wandi baddewo ng'oli mulamu. So tubasaba mubeere bakakamu naddala ensonga z'amaka bw'ofuna okutakanya n'omwagalwawe yanguwa mangu nnyo ku poliisi bapoliisi ekuyambe okulaba nti tuyamba bannayuganda nga tebatwalidde mateeka mu ngalo.